Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala twogere ku kigambo kibayita ekyebikiro oba ebyebikiro. Waliwo wano yambuzizza ekibuuzo n'ombuuza nti ekyebikiro kye kifaanana kitya oba ebyebikiro nti bifaanana bitya bye bitya. Kati kibayita ekyebikiro oba ebyebikiro kiba kituuka ku ggwe naddala ng'olina by'ogenda okulaba oba okufuna ebitali birungi. Kyangu nnyo okufuna kye bayita ekyebikiro. Osobola okubeera ng'ogenda kufiirwa oba nga bagenda kukwata oba ogenda kufuna accident ey'amaanyi. Ebiseera ebisinga ebintu ebyo ebitutuukako omubiri gwo gumala kubuulira nti ogenda kufuna kino, oba ebintu ebitwetoolodde bisobola okukulabula. Omuntu waafiirwa omuntu we era ayogera n'agamba nti ekyamazima nafunye ebyebikiro, nafunye ekyebikiro naku lw'eggulo. Oba mukitegeera omubiri gwe guba gumaze omubuulira nti ogenda kufuna obuzibu buno oba omuntu wo agenda kufaako. Kati ekyebikiro kino omuntu akifuna atya oba bye biti ebyo? Ekisooka kye bayita ekyebikiro, omubiri gwo gwennyini gusobola okubuulira. Ojja kusanga omuntu ajja kunafuwa, ajja kutuka yenna omubiri gwonna. Ebiseera ebisinga ekyo kiba kyebikiro. Osobola okufuna ekizibu obudde bwonna singa omubiri gwo gukutuka nga tobadde na buzibu bwonna, naye n'okeera ku makya nga wenna owulira oli munafu, n'osiba olunaku lulamba ng'oli munafu, onafuwa okumala ennaku eziwera. Kiri nga tekinnaba kubeerawo. Osobola okunafuwa n'oggwaamu amaanyi okumala ennaku nga 2 ne kikubeerako nga wenna teweetegeera. Omubiri gusobola okubuulira bulungi nnyo. N'ekirala ekisulo ekya wansi ku liiso ly'essulo ne kikusula ne kikulemerako, nakyo kiba kyebikiro. N'ekirala bibuukawuka, namunyeenye, ebiwuka eby'enjawulo bingi ebibika by'osobola okugamba nti nafunye ekyebikiro. Ebinamunyeenye byabadde bitambula mu nnyumba yange nga nze mbiraba, bikapa nga bikaabira ku nnyumba yange, embwa nga ziwoowoola. Ebiseera ebisinga ekyo kiba kyebikiro. Byebyo bye bimu ebiviirako omuntu okugamba nti nafunye ekyebikiro. Abeera byalabye ebyo eby'enjawulo. Mukitegedde ekintu kye njijjukirako lumu mukwano gwange yafuna accident n'amenyeka amagulu 2, yali mu mmotoka, naye we yawona yayogera n'atugamba nti olunaku olwo lwe yafuna accident yali alemedde ewaka, ng'awulira omubiri tegwagala, nga munafu tayagala kuva waka, ye ne yeekaka. Era yatugamba nti yafuluma ennyumba emirundi 3 nga waagiddamu, nga bw'adda ku buliri we yeebaka waafuluma, nga wulira talina maanyi gagenda gy'agenda. N'olwekyo kye bayita ekyebikiro. Mwoyo we yamubuulira nti gy'olaga eyo si birungi. So singa yawuliriza mwoyo we afazaali n'atuula olunaku lumu olwo ewaka, era ajja kuwona ebyo ebyamutuukako. Ekyo naye ebiseera ebisinga ekyebikiro kibeera kibi, kiba kitegeeza bibi: kufa, kufiirwa, kusiba, kufuna accident, kwega kubonaabona okwo okw'amaanyi ate nga kwabuliwo. Bwe kityo bwe kiri. Kamba we WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.